ate n'akwanukuza biki bivumo generation yaggwako entegeera yaffe abasiraamu si yakugamba nti qaala Allah n'ogamba akigambye nti ogira ekitwe ne bw'onaagamba nti ogira ekitwe kale ono n'akutya okuddamu okukigamba kisigadde kyekyo Allah kyeyakola ki Allah kyeyagamba olwaleero abantu basiraamu bayimirizawo essola zaabwe mmeka 5 era osanga omuddu nga mumativu waba ayogera gy'oli agamba nkubuulire nze alhamdulillah Allah mwebaza okubba sina gwe nali nzibye kozi nga neerabidde sittanga ku muntu bino byenkodako mazambi manene nze sinywanga ku mwenge ate sibira nti ndigunywa obwenzi bwannema ne butandibadde haramu nze sente yange numa omulyako bwe bwatyo obwenzi ne butandibadde haramu ye sente ze zimukola ki zimuluma abazadde nze abazadde gyendi newafuga nfugumi mpita omuli omusajja byayogera akulaga nti nze wabula kenninamu kalenga akasobi kamu emindi eno ekyannenye naye kubanga buli muntu asobya Mungu ali yabawalinyigira oba alinsaasirira ku bazadde oba alinsonyiwa ku lwa butenda kubanga abantu webali kale ye nga takola bya shiriki naye nga ate benzi tobulabanko nti tumanyiyo omuntu nga si mushiriku nga we batuvuma naye nga babbi batta abantu banyi ba mwenge wano baseka bameka nga benda kubaka abasajja kati Mungu yalimanya waaliramula abantu be nze nange nnongoosezzaako byensobola kale kano kashiriki kikakyagira naye nga Mungu alinsaasira kuba n'okusaddaaka nze nsaddaaka wano basaba sente mu nzikiti nolaba abatali bashiriku nga bonna bazinze emikono balinda haji kyagamba era bingi ku muzikiti gwaffe awo wensaliramu because Mungu alinsaasirira okwo musajja omuwulide omwogerako ki omwazinyi asooka atuggyeo musajja eyo wamaanyi nnyo mwazinyi taliiwo fika tukoone ekintu kyaffe ataliiwo Isimaila leero yali yalituwadde Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu anna Muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله alhamdulillahi wa ba'd oluvannyuma lw'okwaziina ab'ebitiibwa tugambye nti osanga omuddu n'akumenyera amazambi ag'enjawulo ganze sibba siyenda sirimba naye kale jasi akasobi kenninamu
bino bya shiriki bino fuwa mindi kyekyoka Mungu kyayinza okunvunaana naye ebisigadde nze sibikola. N'agamba naye waliwo abantu ng'atakola bya shiriki naye nga ayenda kubaka abasajja abba bali azaamaanya abantu. Wano gundi yali ekizimbe kyagondi, wano gundi era ettaka lya munne nakumenyera amazambi naga nti ekituufu Allah yalimanya waliramula abaki abantu be. Naye kati nze olaba omuzikiti ogwo wetusaalira nze naguzimba oba nze nagumaliriza nze nagukomerera. Imaamu olujjuma lweggwa ekimisana bakirya wange imaamu era Allah ng'ayokyanze. Baganda bange basiraamu tewali wano alina mulimu gwakola nga tagutegeera nga tagu owuninga. Buli muntu bwe kiba nga kyokola wakakitandika ekifo batumanyi kiddako nekyokola batokimanyi nga nekyamaze okukola batokitegeera. Naye buli wooba n'obumanyirivu ku kintu oba ku mulimu ekyamazima otuuka butuusi awali omulimu ogwo gw'omanyi nga gukolebwa n'omanya ekyakolebwa before okujjako n'ekikolebwa kati n'ekirina okuddizibwako oba tukwatagana. Oyinza obba olina w'oyimiridde ku bbali dereeva munno najja kasozi ogenda ogiwulira emmotoka eri mu namba 3 kati tesobola katulabe tosobola kulinnya mu namba 3 ogenda banga etagadde zikidde kati yabadde yamusabye namba 2 nga njiwulira wali wansi n'alemerako aye kasi na dereeva nakolesebyo nakirabiddewo nonyonyola ebintu emmotoka ogiri bweru gyeyasimbudde tewabaddeyo ne oka weekusanze wano wennyini otandika okutematema ebyetaago byerina n'ensobi zakoze. Omusomesa olumu omwana wooti mu ngalo pata amubuuza ebibuuzo 3 naga nti nowakyakumeka nti amukaaga nti neetyokuna tunatumuyambi buyambi ono asaana kyakubiri. Ebibuuzo 3 bina nga amuowuninze kubanga kino kyalimu akitegeera. Oba ontegeera leero mbadde ndya sumbuusa naliddeko eyasoose nenjulira nti omunnyu gw'abatagaddeko naye omukyalo olugirumyeko bw'ati mukyala wange agambye sumbuusa saayogedde nze sumbuusa temuli munnyu nemugamba kyeka mwegulira ate mukawo mwe mutali ekikuta mulimu. Owulira siniya olwalumye pata n'atematema obuzibu buli kusumbuusa. Wallahi omufumbi yenna kasita alya ku mmere bwala galiki mungi ate n'annyonnyole ng'olaba kyalimu akitegeera. Ebintu buli alina kyakola yakitegeera ate akitegeera yadda yakitegeere bwe kyamulema yakivaako kakyakola birala. Tolabanko nagundi nakumanya mubabazi nti owa byansobera nze nabajja ng'ebintu sibikola ki sibitegeera naddukayo yavaayo gambabazi ali mubabooda bamubako piki encanegolo netavaayo yo kuba ebyo yabikola ki yabitegeera. Ababooda nze mbalabe ewaffe ojja n'omuga nti ogenda wa n'omulagirira ekkubo nga manyi kuliko akasiko aga nti aye sigendayo wamatulano kati wamala omuntu alaga nti nze sigendayo waliwo akabira ako ng'ova mu mwala ako alina omusajja aweesa ogusawo olaba byannyonnyola yava ku kyovuga piki n'embeera ezitolera ovuga piki azikola ki wallahi omuntu ne mukyala wa mutontozi mu maaso bw'ati namanya nti ajja tizivuddeko nennyonnyolako kulaba obudde mu mbeera walayi tuva ku muzikiti ennaku zino obudde bwakyuka magalibi etuuka leeti seeka atulwamu walayi kwata enamba ya seeka ogolaba nga essimu ekkubidde erinnya esoma kawere naye ate aliko omukazi
yayogera salamu alaikum seeka seeka ddala samuje bali mumaze mmeka leero seeka munange sisomye leero tuvuddemu 32 Allah bambi akuwemu ejja nakumba otaasizza kawere simanyi waali wano erinnya eryanyumira nnyo wano mulyogera nnyo barakallahu fika amulaye bulayi mu maaso bwati namanya ajja tezivuddeko era omukyala alaba bbanga alya bw'asirisaamu gaaya namugamba kiki olumya ejjinja abaana bagulonze bubi just kusirisa gaaya ategedde teekona alumya ejjinja abantu ebintu byonna babitegeera teri wanuupa yambala tishaati ya NRM wamulabako wotezo batambulamu wala omulabako ng'omusajja mukakasa wanuupu wano mu mukono naye nga tishaati gyayambadde eriko muzeeyi mu maaso ekyayogeddewe nkiddemu netenda kuddamu bigambo nekyo ekyo kanneegumye nkiveeku era tosobola kusanga wa NRM nga yambadde tishaati eriko wanuupu wano okumanya nga abantu bategeera ebintu byabwe ne weeba lugoye bugoye nga tekuli kigambo nga wa NRM tayambala red tajambala nowa red tayambala yellow ate zino endala bazambala naye ezebbiri ezo tezicrossinga line mbu n'abamaani maniyu tebambala za Arsenal ate yanyambala kulwa Chelsea sone bibirawo ebito wempata naye akendeeramu weeriye ate bonna bino bambala bimyufu wensaasirira abawagira omupiira nga tebasoma ddiini ne bawagira Manchester United ng'erina logo egamba the Red Devils. Red Devils kitegeeza nti emizimu, emisambwa, amayembe, ebitambo, ebiteega ebimyufu. Wallahi genda bibuuze nze sibimanyi byamwe byannakati nze kasana ndabako ekigambo the Red Devils nze nembireta mu aqiida eno bwe genda obuuze devils kyeki sitaani masitaani amamyufu devils gaba mangi ate sitaani ebeeremu kisaawe zibeera sitaani 10 na mmeka 11 ne sitaani endala 11 sayidi endala neziyita ku bbali neri munda nezikube nize eyo logo simanyi oba bannatawhidi mwagiraba nedda togamba nti bya mupiira birina amakulu era waliwo bambala t-shirt za Carlsberg laga za timu kyeyo Liverpool Carlsberg mwenge nga wolaba guno gwana ogenda batya guno gwa wano Beera tegwa wano Beera gwajjabuzi ngamba ogwaffe wano origino bwakata katasobola kwambala esaati eriko ndi bwakata tosobola jambala kuba gwa wano nene Carlsberg mwenge gweri kati ebyo ebintu abantu babitegeera tasobola kwambala t-shirt ya tiimu ndala nga wagira tiimu ndala haramun tasobola mu politics tasobola olaba ne bana ab'ebizindaalo nze neewunya abantu bategeera ebintu ebyo nga wamaani wa NRM oli wajja okulanga nga wanuupu tamulangira namugamba muzeeyi ngenda kuwa emitwalo 2 mutabani mufune musimbe ekizindaalo kyammwe kisobola dekatondetera buzibu olaba ti olwo nasanga bipande kumwe ebireera politics naye batimbamu ssebo bya sayidi emu era tolangirawo kirala ebyo abantu babitegeera era kankubulire kano singa ojja n'ovunaana oba n'onenya nirete ekirango kyange nogano kikuba kati bano abaddukirize nga bagamba nti buzibu ki bannaye kuno alanga mugambi alange ekirango kyaffe ekyaba NRM aganye okulanga nti ne naawe awo tomanyi nti ofisi yabanuupu naawe
obonyina kukuba bukubi vayo gino funejo olangire wabbe genda kweni byesi kati bana abadduukirize beegatta kw'olyaganye nti lwaki naye tukukusinze olangire wanuupe byenyalemu abantu beegatta ku bintu ebyo jangu ku nsonga z'eddiini olaba amenvu olaba abantu ebavuya yennyini ali mu ddiini tagitegeera oba ontegeera omuntu osanga omuntu nga musiraamu naye nga tamanyi components ezifuula omuntu nti musiraamu what makes someone a muslim tabimanyi baasala nawo w'omugamba ekimufuula omusiraamu waakiri akkuba osirike ate olusikale mba ngenda okunenya abasaaze neŋŋamba naye ate ne bayimaamu abamu nabo bibadde biri awo yimaamu n'ayimirira wali n'alinda khatibu ngolooza agenda oba n'amubuuza ogenda kusomesa kuki ushiriki ndabye amasabo mangi nga nja wano obeera wa mbeera eri mukirowooza obeera mukirowooza ate kati omanyimu abaana abato oli mwana muto irimu ye ekyali ate osobola okukyusa kutuba ebyo tebagisomesa wano kati jangu manyi kati guli mwana wa muganda wange jangu olengera haji oli olubuto oyo kali akayumba kwokyamidde akatunda endeku maliba g'ensolo enkambwe embugo okalabye nti ye yennyiniko oli gwolaba akkirira n'akadomola ekyamani w'omuzikiti enanyini essabo liri kuogambye kowetedde ku muyembe omulamu yagulawo ofiisi oyo mwazinyi oyo ayagala ebintu ebyo yakamala okuzina abalongo kati mwana wange tebisoboka ebyo kusoma wano yagala tugoba abantu mu muzikiti ate olesa erimu yawula mu bantu ate mwana wange kano kakulu nnyo abantu bawano basaddaasi singa osoma kutuba kati ngaeswala abantu tebasaala abantu bano tebagala kusaala ate obasanze mu muzikiti ate kakasa tebagala kukolaki osaala osomeseko n'ebyo ebintu okuyunga oluganda abantu bakutudde enganda zaabwe bayiga we wasomesaako olumu etwali mu kuziika yegwasomesa ku bulungi bw'okusiiba omusomo guguddemu gwali mulungi nnyo mulaawo wakusiriwaza mulaawo wakutwalatwala wallahi yimaamu kati imaamu kuba kati wennyini nga nze nkiwulira nze nkiraba nkirabiddeko emirundi egiwera era oluusi imaamu ajja nakubuliisingamu awo tonalinnya mimbali nga wembyogedde n'abigamba kuba nti kati nze bw'obiŋŋamba sheekh waweeretedde omusiiba kubanga nemba ngenda kusomesa ku bulungi bw'okusiiba eddakiika 30 mba njogera ku ebyo n'oba toŋŋambye kati ne bw'oŋŋamba ne bw'otaŋŋamba bye mba ngenda okwogera ate wembyogera n'otanziza sikuvunaana nsaba kimu Allah lwendiddamu nenkwata akazindaala ate luba olwo webamanya nti tebataana kuyita kati aba ali awo nga Allah aleese social media nga Allah aga nti aba emezindaalo gy'omuzikiti kambawo gino ejange aba ali mu kayumba ke bwati mu ssabo lyasikoloolinga ali mu ssabo lyasikolinga nga ozega kampuni ebyagamba takyusanga musomo tujja kujjayo nayo kati baganda bange basiraamu obusiraamu bwangu nnyo Allah era atandika suratul Baqara yayogera ku bantu babika ebi bisatu yasooka nayogera ku bakkiriza nam kandabe wano ndagala kubala aya ezo nga sizikyamizza mu ntandikwa suratul Baqara yennyini weyamala alif lam mim eyo aya tetugivuna kuba tetumanyi kyekolaki temanyi kyetegeeza Allah yakyerekereza yakimanyi kati aya eyokubiri eyokusatu eyokuna n'eyokutaano ze aya 4 Allah yali ayogera ku bakkiriza
yabawa ayez nya mu bufunze yagamba nti dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin kitabo Qur'ani kye kitabo kitali mu nsobi yonna obako buli mu Qur'ani bwe kusomeranga togamba nti somako kusula endala mpulire eyo sijagadde buli kiri mu Qur'ani gye tuli mazima meerere la raiba fihi temuli mu nsobi yonna terina editions nti first edition yali egamba kino mu second edition bakikyusa okuva ku al-Fatiha paka ku Nas ebiri mu bubaka bwaffe obuva eri Allah n'agamba nti huda lilmuttaqin obubaka obwo buli mu Qur'ani bulungamu naye eri abatya Allah alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salah abakkiririza mu ebyo ebitalabwako namaaso naye nga weebiri mwemuli Allah olunaku lw'enkomerero bamalayika amajinni tubikkiriza kuba Allah bitugamba wa yuqimuna as-salata ne bayimirizaawo essala wa mimma razaqnahum yunfiqun era ne mu Allah byabawadde ne bakola ki ne bawaayo walladhina yu'minuna bima unzila ilayka n'abo abakkiriza mu ebyo ebyakussibwako gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi bima unzila ilayka wama unzila min qablika n'ebyo ebyassibwa nga tonnajja obontegeera Allah basoose okwogerako bakkiriza ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu olwo ebyamukkako ne twesanga nga bikwatagana naffe kyetwagala oba kyetuli mu culture zaffe olwo ebyamukkako ne bikubagana ne culture byakubagana ne cultures byakubagana ne hawa nafsi nekyoyagala ng'omuntu ekituufu kati emyaka gy'ekivubuka tugeze ku gyani oli muvubuka oli emyaka gy'ono egyo emyaka gy'ekivubuka myaka 2 awo paka 4 egyo gyagala nnyo ekiyitibwa abakyala oba wuwe oba si wuwe oba ayagala amwagala purpose for the purpose nti njagala muwasa oba ayagala kwenda buki asobola n'omwagala just to make a record nti n'oyo she's my book and the other one nga agati oyo tasobola kundemba mumpeemu ennaku ezi njaba wa ripooti wallahi zigenda owera ennaku ezi ye ennaku 2 dativeredde nga ripooti agikuleetera nti kyawedde naye pulinti siirandane byawalina kiwaati nga mumazi just to make a record emyaka egyo oyasobola n'okwendaga nti sifuna kumuwala munyarwanda kati ndoza bembuzaayo wano mu Africa ate ngendeko mu Europe kati Qur'an yekka gwenga gwe mu stage moli level of income mu myaka mu culture olina byoyagala Qur'an nejja ebikuba ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu nebikuba bino yokkiririzaamu kati yo mukkiriza kyalina nti ebyo ebyakka ku Nabi sallallahu abikkirizanga webiri wibeera nga bizze ne bikoonagana na bino byabadde nabyo byateeka ebbali n'agenda n'ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wama unzila min qablika n'ebyo ebyakka olubereberye eryo wa bil akhirat hum yuqinun ate bakakasa nti eri enkomerero ulaika ala hudan min rabbihim abonno bye bali ku bulungamu obwava eri Katonda waabwe nam ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun era abo be bokuwangula ezo aya nnya Allah yayogera ku bakkiriza nsaba Allah yayogera ku nze naawe awo wennyini Allah n'akyusa akatambi wa minan nas
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله نغاتي نمو بانتو الله يغما ومن الناس نمو بانتو ayogera ku bantu yabatonda atumanyi ne bwoseka ne bwobba eriiso Allah amanya lwaki olibbye ontegeera Allah yagati ne mu bantu mulimu wa minan nas si wa minan nas innal ladhina kafaru Allah yaleta annuna tawqid nuni eno enyweza nti amazima ddala abakafiiri sawaun alayhim bote balina njawulo kubo anzartahum nomuga nti Allah yagamba am lam tunziru nomitako bisi hum la yu'minun bo bakafu babigana ontegeera Allah agati khatama Allah yassaka ekisanikira ku mitima gyabwe wa ala sam'ihim ne ku matu gabwe tebawulira wa ala absarihim ne ku maaso gabwe tebalaba ngaishawa kuliko ekibikka envumbo walahum adhabun azim Allah wanabafundikira balina gaboneza gakola ki agaluma n'abavaako ayezi abakiriza tuwezi abakafiiri bano ba demokatuliki ndi mulokole protestant museveniside mu pentakosito yabawo ayezi kubanga abo abasajja abakaafu baali bamanyi ebikwatagana ku Allah n'obubaka bwe ne babigaana Allah naga nti abo conclusion gye nkuwa kubo baveeko abo tebalina nsonga newona abagamba Allah yagamba togenda bitwala yabawo ayezi n'abavaako naye kikowonyesa ku Allah bwe yatuuka ku munnanfuusi ndi wano ku ntandikwa ya Bakara yamuwa aya oba ziri 13 kandabe wano okuva ku y'omwenda paka ya 18 19 abiri okuva ku mwenda paka ku abiri ziba aya mmeka Allah yali ayogera ku bannanfuusi ezo zizitowa Allah yazikwekamu amakulu nga nnyonnyola omunnanfuusi yaani obusiraamu bwe bwamala okujja eri abantu Allah yatulaga nti bali mu groups mmeka bwabasangamu ebibinja 3 1 waliwo abaabukkiriza ne bafuukira ddala abasiraamu ne bavaayo gye baali ne bavaayo mu gisho kalica ne bavaayo mu ganda kalica mu ani oyo mu sogi kalica banyankole kalica bo ne basiramuka nga bw'omusango omusiraamu ono omuganda ng'ali ku ttebo yemu n'omusiraamu omusoga ku ttebo yemu n'omusiraamu omunyankole oyinza olowooza nti bonna balina background efaanagana kubanga obusiraamu bwabagatta bwaleeta kalikyazi zaabwe ne bugifuula kalikyetya nga basiraamu Allah n'ayogera ku bakaafu nti bo obusiraamu bwe bajja gye bali babugoba openent tubikoze ki tubiganye kati Allah n'aleeta gwe bayita omunnanfuusi muzabizabiina abuzaabuza nga mubakkiriza bamulaba ali nabo ng'ate ne mu bakafiiri bagamba ali naffe oba ontegeera oyo Allah yamuwa aya 11 ng'ayogera ku mpisa yaabwe Allah yagamba rabbul alamin wa minan nas ne mu bantu man yaqulu amanna billahi waliwo abagamba nti ffe tukkiriza Allah nga bo batulaga nti basiraamu tulabanko omukyala gw'obasizza olw'okwagala n'agamba nsiramusi tomulabanko ayi n'omutuusa ewaka ayi n'akotabukira n'agamba nze siri musiraamu aba akuyambye n'akigamba abalala akola bikolwa gwe n'omubuuza naye kitufu wasiramuka
nawe ubwo mukwano gukyagenda maaso bebbi naye biki by'obuuza tuddamu nebimbuuza ebyo nedda nziramu wasiramuka nzani sinze Mariyamu sigwe Mariyamu naye ku sitasiyo ndaba postinga by'abalokole ekyokubiri banga mapasita ajja wano ne nga siriiwo sitegeera pasita yamanya atya wano gwe nno nze nvaako nze ndi musiraamu mpa nadomana kawuzu nze nsaale nagana agikuba esolaawo kati ayekayasiramuka temubalina abo bw'oyombayombamuko naafuna akakayaawo nze ndeka naawe nkajjeeko lwa bbugu amma mpaka yasanga n'akazaako mpa ne kulaani mpiseeyiseemu awo n'ayisa yasawuna yamulema naye ate akusaba kulaani ayiseeyiseemu era n'ayisaayisaamu n'ogamba ndoze eddiini agenda ajagala kubawa ennyumba ayisaayisaamuuko wa mina nnaasi ne mu bantu man yaqulu amanna billahi waliwo abagamba nti ffe tukkiriza Allah man yaqulu bagamba buki bugambi wa bil yawmi al akhiri bagamba ffe n'enkomero tuli tayaali kuyo naye nannyini kumanya bitonde munda ne kungulu wama hum bimuminin Allah gannenge ekitufu sibakkiriza yukhadi'una Allah bo balowooza bafeera Allah bakimanyi omuntu omunnanfuusi yaaba akimanyi ndi kino kyakola okuzannya saidi zibbiri aba amanyi nti kati Allah gwajjako amufeera amusiriwaza oba ontegeera nga wala omuntu waalima n'abikka omuki bakita batya mu lulimi lw'okulima kuba endaaya waliwo omulimi waliwo gwe nakozesa eyo ttema ebikata ne mumutya omuddo sigulaba wagusuula namagamba gange wateeka omuddo wasikola ateeka ono yazinze omuddo nemugamba naye omanyi obudde sirina kugenda kubyala enda kwetera amalaga yakayananga seyabitemye nga nedda ugenda kumbyalirako obudde sikola ki Allah ebyaddako byali azzaako ttema byakyuka endabika kuba yamanya kati uno nno mumutema nate nemukola ki omubyala abantu nga bwe badda ku bannaabwe ne babafera n'amulaga kirala naye ng'ategeeza ki nga wolaba abakyala omukyala wamanya nti ozunga oyagala mukazi mweru yoyitako muki ogenda omuyitako nga muddugavu n'awulira wali ku kiosking obuuza ti njagala omukyala nga mweru kandi onayagala mweru mpa ku makeup wange awo ogenda okudda bwoti ng'onaayerusa nga saamulabye ate ngazi omwana mumutuusaka oba olusi nkuba tonnya nga muddayo kola omuntu ajjamu ebibalabala ng'ebyagundi zebula kati kumbe makeup akola ki akulukuta yakufeze munda muddugavu ono kungula kuzizza kintu nga kyeru kati abantu buno obuyayi bwe bakola ku bantu bannaabwe babuleeta ne ku Allah yukhadi'una Allah ne bafera Allah bamulaga nti bakkiriza walladhina yukhadi'una Allah bakwenyakwenyani Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu n'abakkiriza omunnanfuusi bw'ajja gye muli mwabakkiriza ayogera olulimi lukkiriza lwereere oba ontegeera ayogeza imaani tajja bugambo subhanallah ku mumwa tajja bugambo astaghfirullah la ilaha illallah naam ayogera ateekawo embiriraga womugamba nga akimanyi gwe oli munnayimaani n'omugaa ti munnaye nina obuzibu kati saba Allah situkako ekiro okole ki osaale naye nga ye kyagamba ate sikyakola ki sikyakola ye waafuna obuzibu aye tasituka kiro kusaala asituka kiro kufuuwa ki kufuuwa mmindi Allah agamba nti bakwenyakwenya Allah n'abakkiriza wama yakhda'una illa anfusahum naye Allah agamba nti ekituufu tebalina gwe bakwenyakwenya kujjako byekwenyakwenya ki bokka wama yash'urun wabula ekyennaku tebakimanyi nga bwolaba omuntu waliwo kooki Majidu ow'oku Masjidi Salama
alina agambo katera okwogera naye kannyumira ng'omuntu yagamba nti weegendereze ng'olabye omuzimbi abba sementi n'owooza tebinkwatako ennyumba si yange oyinza okufuna ssente n'ogula ennyumba lwokimanya nti omusajja yabbanga sementi wo kanaga nti olabanga omuzimbi abba sementi mugaane kubanga si kulwanga sementi gwabba wa kizimbe kyo kati abantu bangi yalowooza nti okusinza Allah nga bwasamira bwayalula abalongo ng'akyanga enzikiriza avuga eddiini mmeka yaba amanya abuzaabuza Allah nabakkiriza ne Allah katoma yakhda'una illa anfusahum omuntu wabanga alina akakomo alina irizi mu kiwato alina akakomo ku mukono akalubaale alina empeta y'emisambwa naye ngeno mbakkiriza alaga musiraamu olwokuba ayagala mumusaalire ayagala mumufumbiza abawala nga wadda mubashiriku abalaga ndi nammwe Allah agamba nti tebalina gwe bakwenyakwenya okujjako beekwenyakwenya bokka wama yash'urun naye tebakimanyi kubanga singa oli akuleeta okuzimba ennyumba sementi n'omubba omugamba ngenda tabulanga eggaali 5 kasawo olwokuba taliiwo n'otabula gaali 7 kasawo ofise sementi wayitawo enzingo mmeka ng'oli agamba ennyumba eyo njitunda amenya ajjuguza ggwe ebadde ya $2,000,000 naye oba gw'ogigula ngenda jjuguza $7,000,000 wallahi mu mutima osooka kwennyamira olw'embeera gyekola ki tewandijinguzizza olw'omusajja aweeyo waffe munne yamuwa ssente amuzimbira ennyumba naye nga ennyumba eyo yiye kati nga nze nempa sudayisi ssente mugaa nti ddala tandika Beera kisogero naye kijja kusobola kujja nkuuma kizimbe ekyo badde njagala ombeererewo nga foreman kati inshallah nja kusobola kati sudayisi Allah nsaasi tasobola kikola naye nesijjageza ku sudayisi tetugeza ku bannaffe bintu bibi kale omuntu atali nze nammwe olinga amuwa ssente ali bweru amugamba zimbira ennyumba bweti yagibba mu sayizi ontegeera ebisengera mugamba fuuti 12 yakolanga ba 6 yagibba mu sayizi nabba materiyo buli kikola ku nyumba yakibbako wone takalato yayitwala kati oli akomawo amulaga ennyumba kati ono mumutima nayenyamira ennyumba gye yamugamba siyo naye nga alagayo ennyumba yenanyini nnyumba takimanyi oyo maana amugaa nti webale kuzimba nnyumba eyo nagizimbira ggwe ate ono naanakuwala kyamunakuwaza akayumba yakabba baddaye tekenkana ke bamugamba yagisokola obitinye sokoola era waaba ajogerako ngeringa si yagizimbira nga tali yiye kati Allah kyagamba nti buli muntu lwakola shiriki ate nga bwasinza Allah ng'abitambuza mu mbeera egamba nti aferaani talina gwafera eno ennyumba gyazimba ye wonna wamya omutayimbwa n'ateekamu muziŋŋoonyo alinde eyo siiringi lwegeno mumutuulako lwanaamanya nti ate nze nebba nze nesse ng'ola waliwo kisa imaamu gye yatunyumiza oli sheekhe yajjanga alina mukwano gwe abantu ab'ensaalo banene omululu nsaba Allah battaasi oba n'omuntu ng'omwagala nga kyonna kitegeeza omumusanyusa osobola kimukolera naye ng'ate ye bwe bimukolera ayongera kufunako bukyayi sheekhe yajjanga asulanga ewa mukwano gwe buli waba ali mu safaari amanya nja kusula emukono inshallah neyongera ejjinja yasujjanga ng'asulanga nga waba ava abalekera ssente wawa ssente kati baamatiranga $5,000,000 n'atuwaako $3,000 naye ajo koolwo nga bamupulaningira mutta ssente bazitwale kati yeyajja ng'anyumya ne mutabani waabwe mu luumu banyumya nga bakoowa kati mutabani waabwe yali azze ku buliri bwa sheekhe omugenyi nga kwe banyumiza
kati otono tumutwala Sheikh n'agamba ate mutawaanye nga yakeebaka n'ava ku buliri bwe nadda ku bw'omutabani neyeebaka bano bajja bafumita bufumisa mitafumita nga basitula kirambo mu blanketi nga bagenda oli yasimire n'ekinnya yali akimaze edda nga baziika Sheikh okuca ku makya Sheikh abayita basale subuhi tabalaba n'abayita ate tabalaba n'akwata ensolo ye atuuka abasanga gye baziika bakyaziika mayita ekyabalemi abagamba bannaye ate muli kuki bwe bamulaba omukazi n'azirikirawo omusajja yasigalamu kukalamula munaga nti uwayi olimu emirundi emeka n'ababuuza gitya gundi twakusse naawe tutubuzaabuza omwanzise mutya bafa kusse bazzeeyo waka ng'omutabani waabwe taliiyo onambuuza buzibu kinaga nti wazze n'ekutiya ya ssente omukyala n'ambalira ati ngambidde ebbanga naye mbadde nkyalemye naye twakkaanyizza tukutte ate twassemu tutya omwana Sheikh n'amunyumiza namugamba ate n'ekyennaku nabadde nze ne ssente ezo era nga nteesezza ne mutabani nga ngenda zimuwa atandika okukola asobole obbayamba ssente olwedde zaali zaabwe n'agamba nayegere gye muyinamu omululu nga weetaaga ssente ziizo kwata ssente zo n'asigaza omulambo gwa mutabani we omulambo gwa mukyala we ne ssente n'agamba nze mbeerewo ntya nga omwana wange afudde ku lwange omukyala afudde ku lwange olwa ssente noono kacu neneyetta emirambo emeka Sheikh n'akwata ssente ze tali kuba mululu n'avuga ensolo ye n'akola ki n'agenda kati yukhadi'una Allah gw'osobola okusala okulowooza nti okoze osiriwaza Allah n'abakkiriza nga gwe weesiriwaza kuba Sheikh yali abalowooleza kirungi yali aga nti kati bano obbayamba sijja bbawanga mitwalo 2 kantwale mwana ono mumuyigirize okusuubula ate bo bamulowooleza kibi ne bamutta kati abantu bangi nga bakola obushiriku ku Allah nga bali mu mbeera musiriwaza ne Allah agamba si nze gwe musiriwaza mmwe kennyini mmwe mwekola ki mmwe mwesiriwaza Allah kyagamba nti fi qulubihim tumalize ne aya eno mu mitima gyabwe mulimu ebirwadde fazadahumullahu marada ate Allah nayongera balwaza buki bulwaza walahum adhabun alim bayina agabonerezo agaluma bima kanu yaksibuna kulebe balinga bakola abantu abannafuusi ekibagana okukkiriza Allah ono kansa ali mu mitima gyabwe oba ntegeera kati obaleetera ebya Allah ate Allah n'ayongera bannyikiza mu bubuze tulaba omukyala gwe nabanyumiza juzi yavaayo n'agamba abantu temuva ku shiriki wammwe temuva ku buwangwa tota buwangwa kola obusiraamu wakola obuwangwa hatha nifaqa obunnafuusi wennyini tosobola kutambuza ddiini mmeka obuwangwa ddiini ndala n'obusiraamu ddiini ndala inikesi singa obuwangwa bubeera bwogedde ensonga n'obusiraamu ne bwogera fe abasiraamu tuleka buwangwa ne tukola eddiini bw'obanga oli musiraamu ng'ogwa mu bali Allah byasooka okwogerako mu aya ziri 4 bw'oba oli munnanfuusi yo yatambuza ebimeka wakola eddiini busiraamu ate nga wamala abalongo wakola eddiini busiraamu ate nga wasinza abafu wakola eddiini busiraamu ate nga wasimba amadagala ku mizimu gisituka gitawaanye famire wakola eddiini busiraamu ate nga bwe yeeraguza beefaanana ng'ebyo baganda bange basiraamu Allah nabakkiriza omulungi ogujja tujja kumalayo tujja gendako mu maaso ku aya zino naye tulwanyise nnyo obunnanfuusi mu kusinza Allah gwe tukweka gwe tulaga nti bye tukoze mu busamize tabimanyi wallahi yabimanya abimanyi n'ebijja mu maaso by'otamanyi Allah abimanyi katotawaana kukola ddiini busiraamu nga wootambuza ebintu bimeka londako kimu ate otebenkere nakyo musiraamu azze n'agaa nti seeke muba mwogera ku busiraamu mwogere ku busiraamu bwokka temwogera ku ddiini ndala kireetera abantu okukyawa eddiini n'okugaana n'okukola entalo ku ddiini yaki y'obusiraamu
oba nawe mu zikiti muno nga kyolowooza bwotyo kandi lwaki sheekhe bawalampa abantu abalala ekituufu sinze mutuufu wa kutereeza oba olina obusobozi obutereeza tereeza Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam kubanga bino betwogera Allah yabiteeka mu Qur'an ate yali nga nsomesera mubaka nabi Muhammad sallallahu wetugamba Allah waba yagamba nti ya ayuha alladhina qul ya ayuha alkafirun Allah yali yagamba baani abo bakafu batakkiriza Allah yagala kwa mushrikun bamujerimun kati otuvunaana kutuusa message ya Allah ate ng'oli musiraamu eyo nifaaka omuntu kubeera mu busiraamu naye ng'omupiira gusambira sayidi nti ate lwaki mutulumba nga twogedde ku bintu bino mwawasa abakazi abatali basiraamu kati bali bakodomi bammwe oba ontegeera mukolagana nagali basiraamu ne musukka ensalo atali musiraamu Allah tetogenda kukolagana nabo oba ontegeera oba ayina edduuka ng'atunda bulungi nga musiraamu nakkalubiriza akuseera akugamba ntu nga bwakubanja musiraamu nno muwummuzeeko amale okwetereeza ogule wa Peter kuba ne nabbi yagenda ofaale salatu wasalaamu ng'engabo eri ewatali musiraamu eri omuntu nga si musiraamu ng'asobola okukuwola ate nayimirira mu bizibu byo n'ofuna n'omuwa ng'ate musiraamu nno takuyamba kati Allah agamba atukkiriza okukolagana nabo naye mu ebyo bye yatukkiriza mumuzikiriza tewali nkolagana tetufumbiza batali basiraamu tetubawa bawala nabo tebatuwa paka nga batuwa akoze eki mwaba baleeta nga mwekweka mu masala ge mutamanyi nkomekkerezo yaago mututawaanya bannaffe bali muki bannaffe mukatale si mu ddiini saba Allah atumalire ya rabbi atuwa obusiraamu bwannamadala taso bonnanfuusi ebyatusobako munzikiriza jari Allah nsaba atulungamira atusonyiwe subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh